Abasajja abo munnaye naffe beyambule omu kale mulowe musajja mumanyi muzeeze naye omu kale yeyambule tumanyi nti abana kanyama ate munnaye yakulembera abantu naffe wetuli tuli solidi era ebintu byateekateeka oba nakola biki kati namawulire gatutegeera kati ajja tukwate kale fe wetuli ate wetuli mwaka ku mwaka tuli strong baba maja gange igeza fulako le tanka hayo chili cheche muntu ndi komanda jangu muzimbe jangu nawe ai soko jozimbe ebizibu okusomozebwa ddala kwasinga okutukwatira ku ddala nga ffe ba FB olwo omuganda waffe muyita Paatu mukama amuwumuza emirembe yafiira ku ttaka ly'eggomba ery'abalaalo naye nga yagenda mu butamanya yali anoonyeza baana be kyakulya naye olwokuba nti yagenda abantu nga si wateeketeke nga tateekeddwa tasomeseddwa okuba gavumenti emisomo gye girina naye bano abamu bano abantu waliwo abamafiya abo abakuba enteekateeka za gavumenti ffe tuzze kulaga bavubuka nteekateeka za gavumenti nti olina kukola bukozi gavumenti neekusanga neekukwasizaako olina kutandikawo mu mirimu gyo gavumenti neekwongeramu so memba waffe oyo bwe yagenda ku ttaka ery'eggomba bambi yafiirayo era twatandikira netugamba tetwagala kuddamu kulaba muvubuka mulala bangi n'omukulu oyo Sobi naye yali muganda waffe kuba naye muntu nga ffe okitegedde kati abavubuka tetwagala kuddamu kulaba kifaananyi ekyo twagala okusomozebwa okwo kwetwafuna kubanga muganda waffe mwana Paatu yafiira byobwereere naye nga just tamanyisiddwa so kati wetwafulia ekirowoozo kitandika okuteekateeka abantu yaffe tumanyi gavumenti yaffe ennungi wano ekulembererwa Pulezidenti John Yoweri Museveni Kaguta ejja kutulaba ne General Sale akulira operation Wele Circulation kyo tumanyi nti nno buli akola asasulwa era tukubira omulanga gavumenti naddala department ya General Sale bannange ffe kye tuzze okugattako ye muvubuka asinga gavumenti gwegamba nti saawa zino gwetya ate nno ffe tuba tuyise mu mbeera eno ey'okubasomesa n'okubakwana gavumenti ekintu kino kigenda jjanguyira dani okubasiba egende basibe mu makomera ate ekyo kijongera kubanga nze bw'okwata n'onsiba omwana wange aba awulira bubi n'omuzzukulu aba ayengera ku kyawa gavumenti naye bwe nzija nga nkwana mpola ate kati ffe abeeno abageto wansi ffe tulina okusomesa si bali abava eri mu mawofiisi nze bwe ngenda kukola ogwange kuba nina kyewa nga FB kubanga kina sayininga okukola gavumenti werirabanga ddala wentambula we kigikwatako era ejja tusaba etukwatireko abazino kati twabedde kuwasa wa bundi Gulu twagenze Gulu tugenda tukane bannange bano naye twafulamu okusomezebwa kw'amaanyi tube twatuuka ku gundi ku gate ekyalo kyali kirungi nnyo zaali nkokola batubuuza mwe baani tugamba tebannaye twawuliddeko nti ino federation bazze kwegatta bakanya bazze kwegatta tetwamanya babaani naffe ne tugiraawo naye twagenda otutuuka batubuuza mwe baani ebibuuzo byali bingi nnyo twagamba wayi soka tulinyemuko ekyawakati nga twaganda ffe tulee ku mukulu naye nga ekitusomesebwa kyonna kyali kya kulaba nga naffe twegatta nga bwe neegatta n'abaana abaana naffe twagala kwegatta ne federation eno gye bagamba nti ezze eno naye tetwasobola naye nga mbadde nkubira gavumenti omulanga bambi batulwanira tutundemu nnyo ate n'ekirala bafune n'omuntu nga Sale bagenda nakwata abantu n'agamba nti bazze kwegatta abo bafune omuntu alondoola abantu abo bagamba nti bataddeko bakanyama abazzeeyo bazze tusakira tutamanyi bamafiya tutamanyi aze nga balondoola baneje mugende eyo mwegatta bannamwe bebaliwa naye ffe tugenda okulaba nga bagamba abakanyama beegasi tulaba ku TV naye naffe tuli bakanyama kati sibanyi baffe tuli baddusi oba tuli babokisa naye nga temanyi tuli bakanyama bwe kiri bakati saa zino nze ndaba bw'oŋŋamba nti bakanyama bazze kwegatta
nange nesuka nengende namboli negatte bakanyama atenze ne bankube akakokola ngate nange ndaba ndi kanyama basiga kituufu awo tubakubeera mune kalizi babera nga sale musalenga atuyise gulu ate fe tugenda yo nga teba kanyama ne babakuba akakokola which means oboya oyina ebyana n'abaana olowooza kiki ekiyinza okukola mu kugonjoola ensonga eno kuba mukoyo okukozesebwa naye mwagala okubanga muvaayo kyembadde nsaba nga muzee waffe Jenosali gituba gye bagenda eyo kuba gwe bawulirizamu nnyo twagala tuterewo akakiiko akalondoola abantu abo tumanye kituufu wateeka kiringa omuganda agamba nti woteeka sente woolaba tusokuteekawo buteesi nga tomanyi woteziteekawa ojateekawo sente kumba zisula muteeka mu nsawo ziyitamu buyisi twagala teeka akakiiko nga kalondoola babawunsa okuva ku bbala asooka ku bbala esooka paaka ku bbala esembayo kuba amabbala ganjawulo waliwo buno bbalabala buno waliwo ebibiina bingi naye mwekali muwulira buba bawo kyemuwulira naye kino mbadde temukimanyi naye nga nakyo weekiri ojja kuba muli ate nga waliwo nekyakivaayo bingi ate n'abaana gye bali mu bwetaavu batwegattako naye bagamba abo bayaayo kati n'aba bayaayo paka ddi singa olowooza nyagange oba erinnya eryange munansonyiwa ono mu Buganda liba linnya erinnya eryange nze Bukenya Tanka chairman wa Falcon Bouncers oba FB Plus Limited nga tuzze wano kulwa omwana ow'obulenzi baganda bange abatulaba twatandika ekibiina kino omwaka gumwe mabega nga twafuna okusomoozebwa okw'omwana ow'obulenzi okulaba nga asibibwa obwereere obwemage afiira obwemage muzze mukiraba emabega wali kantwala ekyokulabirako kino ngaekya muganda waffe Sobi engeri gyafiira mu mbeera y'amataka naffe kenyini tulina muganda waffe eyafiira ku ttaka naye nga olwedde sigamba nti yali amenya amateeka naye yali anoonya school fees wa mwana naye engeri gyali akolamu teyali mu luteeketeeke teyali mulambike so tuzze wano ku lw'ensonga ku lw'omwana ow'obulenzi biseera bisinga muzze mukiraba nti bakanyama batuyita baziba misango bamenyi b'amateeka naye nga si bwe kiri njagala okutwala omukisa guno okutegeeza ggwanga lyonna ne gavumenti nti fenga FB Plus Falcon Bouncers Plus nga nze ssentebe waayo Bukenya Tanka omulamwa gwaffe oba ennyingo zaffe essatu zetuzze ku lw'ekibiina kino yamba gavumenti naye ekuyambe tuzze tulina ennyingo zaffe essatu ennyingo esooka ku lwa security kubanga bw'obeera kanyama gw'olina okubeera security esookerwako ku kyalo kumenyi w'amateeka ng'okwataganye ne LC n'akakiiko ka LC konna then gavumenti weekusanga awo ennyingo y'okubiri development twagala okukola security nga wetwekulaakulanya kubanga omuvubuka aliyo kanyama agamba nkola ntya development ebiseera ebisinga bakanyama bakola nnyo mmere ya leero naye tuzze okusomesa okulaba nga kanyama tokola mmere ya leero yokka nze nkoze n'okunoonyereza siraba nga ndwawo okulaba kanyama ng'azimbye ennyumba abasinga bali mu bupangisa naye nga ffe tukuuma abagagga ffe tukuuma abayimbi ab'amannya ffe tukuuma bannabyabufuzi bali ab'amaanyi naye ebiseera ebisinga batukozesa bukozesa so ensonga enkulu tukoye okukozesebwa tukoye okusabiriza twagala twekulaakulanye nga tuyita mu bino wammanga tuzze tutaddewo enkola naddala eyakanyama okubanga asobola okubanga alima emmere gyale omanyi wano mu Uganda bantu abasinga tebannakitegeera nti kati first ekisookera ddala olina kubanga okolerera kulya then ekyokubiri n'okolerera akasente koweeramu abaana so ffe wano nga ba FB we tujjidde okulakulanya tuzze ku mwana wa bulenzi yekka nti omwana w'obulenzi nga tonnaba kulowooza ku kirala kyonna sooka olowooze ku mmere ey'okulya ewaka ffenno nga ba FB Plus tulina enteekateeka ekulakulanya omuvubuka etya esooka
tutuula ku office yaffe buli wa Sunday tuza meeting zaffe okulaba ekibiina butya kigenda mu maaso. Twasalawo nti mu nteekateeka eyo buli omu agenda kujjanga ne omuti gwa sabbuuni ne kiro ya sukaali. Ye munno omukabi kubanga twakizuula nti omusajja ayala ewakanga sabbuuni na sukaali. Ne oba ogula ennyama kiro mmeka naye nga tosobola kugula sabbuuni na kasukaali waka abantu banyweko toba musajja. So ne tusalawo mu mbeera eyo esooka. Neyanziza mukama wange abavubuka bano mubalaba bakanyama tebeeyita naye bakanyama era balina ekibiina ekitudde ekiri registered bakiyita FB Plus oba Falcon Bouncer Plus Limited. Kimanyiddwa Uganda yonna era bannayuganda era tuli bannayuganda. Abavubuka bano senga oba tobafuddeeko gavumenti efuna obuzibu naye ng'ate teyita mu bana abategedde wabula mu bali abatannabategeera. Yensonga lwaki nagamye nti nze ndi wa counseling ntambula n'abantu bano nga bw'obalaba ne tusomesa omwana ow'obulenzi ayinza tandika atya okubeera mu nsi ye n'agiyagalyamu, ayinza atya okuyiga okukola atamanyi kukola. Eyalekebwawo omuzadde we kyatamugamba omuzadde ffe tukimugamba. Era nga bw'otulaba wano tuli 100+ n'okusoba abali registered abavubuka. Kati abavubuka oba n'abavubuka bano nga bali 100+ n'okusoba n'oba nga tobateeseteese ate bo nga basazeewo baveeyo bakole naffe ekituufu ffe naffe tuba basobya. Era wenkubira gavumenti omulanga ti abavubuka bano tebaagala kingi kuba nze mbabeeramu baagala mirimu. Kuba ekisooka tulima tulina bizinesi ezaffe kati abaana betusanga eyo mu ghetto tubatwala mu nnimiro zaffe ne bayiga okulima. Naye challenge gye tusanga we tulimira mu bitundu byewala kuba tulimira Bugerere ekitebe kyaffe kiri Nansana. Otuuke Nansana okyamira ku Jenina n'oyingirawo munda kumpi nnyo ng'otuuse ku woofiisi we tuva ne tusitula ne tupangisa emmotoka zaffe ne tugenda e Bugerere ne tulima. Ate e Bugerere eyo ettaka twalipangisa bupangisa si lyaffe. Ojja kuneebuuza lwaki twagenda ewala yeri ettaka lya layisi. Ettaka twalipangisa yiika 8 ze tulimirako era abaana betujja eri ku street betujja mu ghetto ababa bagumidde tubatwala tubayigiriza okukola. Kati mu kyo gavumenti kyeyino tuyambako etukwatireko kuba n'abantu kuba abantu bano bangi ffe twakafuna kaabo naye nga n'abalala gye bali eyo etukwateko etufunire ettaka ery'okulimirako etufunire emirimu kuba bakanyama mubawe emirimu mubawe emirimu mubawe ettaka. Gavumenti eyina obusobozi obusobola okugulya bano ettaka. Gavumenti eyina obusobozi obusobola okugulya bano entambula ebatuusa gye bakolera emirimu. Kati nganze owa counseling challenge gye nfuna nze ekirooto kyange kyakumalako Uganda yonna nga nsomesa omwana w'obulenzi kuba nina ekigendero lwaki musomesa. Nange ndi muzadde kinnuma okusanga omwana ng'atudde wali ku njaga ali ku mayirungi amazzi g'abanga anywa gabawala ki. Omuntu oyo senga afubutukaawo n'akusanga n'essimu yange eno nga bw'ogiraba togenda gisigaza. Kati nze challenge gye nnina neetaaga entambula erumba field muluka ku muluka kuba tuli bangi tumanyi n'okweyawuzaamu tulumbe muluka ku muluka tukansolinga abaana ab'obulenzi ne gavumenti tugiyambeko okuteekateeka abavubuka kuba ffe tuli mu bavubuka tuba tuyambyeko gavumenti okuteekateeka omuvubuka. N'ekirala abavubuka bano abasinga tebalina na waakusula era baŋŋamba kansala nti nze nteredde nti ewo olina wonsuza okitegeera ewange nsobola baana bange na mwami wange famire yange naye nandibadde nsaba gavumenti nti nga yo bweri nti ye taata waffe ye maama ye byonna mu byonna tusobola ofuna ettaka ne tuzimbirako abaana abo amaka mwe basinziira nga tubatwala mu field okukola bye balina okukola ne tubatendeka nga balina we tubajja kubanga ekyokuba nti bali buli omu asula gy'asanze si kirungi. Mu kyo ne we tuba tuzimbye holo abavubuka bano nga mbalaba bwe tubakyusa bagonvu nnyo kuba nkugabe tulina abantu 100+ ekyo kiba kitukolera bulungi nnyo. Anya mpiriwa Kisitu Stanley omuzanyi wa firimu mu Uganda era amanyikiddwa buli wamu. Tuli wamu ne baganda bange bano era nga tukola omulamwa gwe gumu ogw'omwana ow'obulenzi. Twakoze firimu yaffe gye bayita The Child Boys. Is it? Yeah. The Child Boys.
ekwata ku mwana ow'obulenzi. So bannange tubakubira omulanga asobola yenna okutuyamba okulaba nga tukwata ku mwana ow'obulenzi. Bane tuli wamu, mujje tukwatire wamu tulabe nga tutereeza ensi yaffe. Omwana ow'obulenzi yatambuza ensi era kafirimu ako twagala kalonkinga yenna bannaye asobola okutukwatirako tukalonkingire wamu tusaba buyambi weewaawo era kagenda kubanyumira nnyo